we muba mwagala okuyigiriza empisa, making sure nti mukugunjula n'abakuli okumpi bayina empisa. Abantu ababa supportinga, abantu ababagala bali very vulgar. Bavumya abazadde b'abantu, bawemudde abaana b'abantu, babeegezezaamu n'okubeebakako. Naye temubatuuzangako ne mubagamba mukyuse empisa. Be bantu abamu be muwangaala nabo, be muwaana, ate be tulaba be mwekwata nabo video. Naye nga empisa tebalina. So there is no way you're going to set an example ng'okozesa abantu balala abatatuuka na kussa lyaba abantu b'owangaala nabo. Nti ate gwe abantu b'owangaala nabo babi nnyo, naye otuuka n'okugenda oba ku mikolo gyabwe ataddeyo birthday n'ogenda, oba ataddeyo Idi n'ogenda, oba ataddeyo Christmas n'ogenda. Togenda kuyigiriza mpisa nga gwe abakuli okumpi olemeddwa bakomaakuma ne babeera n'empisa. Okitangeredde mpozi nga musabe n'engamba wakitibwa Allah woba wangerere ekibi mu kino nsaba onkyusizeemu. You understand? So I'm saying this from the bottom of my heart. Erinnya lyange lyakozesebwa mu bubi ne livoola abantu ne livuma abantu. Ebbanga lyenjogeredde ku President Museveni simuwemulangako, simudiminingangako, simudisrespectingangako. I would come out and say I do not agree with the government eriko. Si supportinga bintu byekola President Museveni awummulemu naye tolimpuliranga muwemudde obanga muvuma. I've talked about Mwami Muhoozi before and I have never disrespected him, insulted him. Nze nkozesa bigambo byange, nzija n'enjogera sina nsonga lwaki neekwekereza nga njagala kwogera ku Christine, ate ngende mu ka Facebook page, ate ntandike kuwandiika, ate omuntu yenna ategeera agamba Facebook page eyo weba ya Luwi Light yekkiririzaamu, Luwi Light ali outspoken. I would come out and say something mu ddoboozi lyange. Seetaaga kusooka ate kwekweka, ate kola ki. Yensonga lwaki nzize nga mbagamba nti siina kye nali njogedde kyetaaga kola ki kunsirisa. You understand? Because sivoola bantu abo. I would come out and say something. If it has hurt someone in some type of way, I would apologize. But I'm not the type of a person ayekweka mbubane katika creating a fake account. I do not own a fake account neweba ya TikTok. I only have one account. The other account Jane Koleramu ya muwala wangi. Nti I am the one behind my daughter's page and I am the one behind my page. You understand? So sagala mutambuzezo misconceptions mu bantu nga mugamba Luwi Light yafunyeyo fake account. I do not go into any fake account. Niwe mba njagala kuvuma. Ojalaba nti Luwi Light avumye gundi mu page ye, not in someone else's or in a fake account. So the person behind that account, nsaba Allah akumalire, sijja kwogerako bintu bingi. Omuntu ali mu Facebook account eyo akozesa erinnya lya Luwi Light nkiddamu. Sigenda kugulawo Facebook account. I'm not interested in Facebook. I'm making clarity. Omulundi ogwokulala eyo account belonging si yange, sinza agivunaanyizibwako, yenna agirye emabega. And you guys mwetaaga okutegeera ebintu ebimu bannaye. Mulabye waneena abantu b'enjawulo abalina kumanya, abali influential, abali popular oba abali famous. Ojja kugulawo account mwalabako Kambwe, for instance mukyala Rema Namakula yavaayo ko ngagulawo page empya natandikanga okukola live buli lunaku. Naye nga waliwo omuntu already ya creating account mu linnya lya Rema Namakula nga erina following nyingi nnyo nga bulijjo abantu balowooza boogera na Rema Namakula naye nga si yali behind that account. Okitegeera. So ebintu ebimu byetaaga offumiintiriza nga temunnaba kukola ki ku actinga. Mujja sibisa abantu b'abantu ate mubaforcinga okwetonda ng'omuntu talaba nsonga lwaki akola ki yeetonda, because si abaakoze ensobi. Abantu abamu tuyina emputu. Nze nakula nnyigirizibwa kyekisooka. Mu bukulu bwange nkiddamu saagala kintu kinnyigiriza. Ne mu buto sinze yayina emize eri awo
naye ate mu bukulu mbagamba nti siina mizi woba oyina kyonkoze nja kujja nkyogere wemba nina ekinyiga nja kujja nkyogere naye ate sijja kwekweka era kijja va mu ddoboozi lyange okitegeera. So if I come out here nenjogera ekintu nemmanya nti kinyizizza omuntu mba n'engeri gye njo mutuukira ne mugamba sorry naye ebintu by'okwetondera ebintu bye sikoze by'ebintu bye sikola. Ekintu ekirala kye ngenda okwadressing, I don't know if I'm making sense because mpulira obusongu ate kati obwedda sibwina naye simanyi gye buvudde because I really am hurt. Luzira has not been bad. I'll tell you maybe weeks ezasooka mu bbiri emu n'ekitundu zaali a bit rough but after some time Allah yayisaawo ebintu ne bitereera sheikh nga ndowooza kye missinga kyokka from the outside world is just having a phone. Other than that, Luzira was okay. To me, Allah yajinfuulira ya mirembe. So I've not had any problem. Ochitegeera. I've not had any problem and I appreciate nkyebaliza Katonda. Okay? But I'm going to say one thing. Kino nkiddamu nsaba mu recording. We muba mwagala okuyigiriza empisa. Making sure nti mukugunjula n'abakuli okumpi bayina empisa. Abantu ababa supportinga, abantu ababagala bali very vulgar. Bavumya abazadde b'abantu, bawemudde abaana b'abantu, babeegezizzaamu n'okubeebakako. Naye temubatuuzangako ne mubagamba mukyuse empisa. Be bantu abamu be muwangaala nabo, be muwaana, ate be tulaba be mwekwata nabo video. Naye nga empisa tebalina. So there is no way you're going to set an example ng'okozesa abantu balala abatatuuka na kussa lyaba abantu b'owangaala nabo. Nti ate gwe abantu b'owangaala nabo babi nnyo naye otuuka n'okugenda oba ku mikolo gyabwe ataddeyo birthday n'ogenda oba ataddeyo Idi n'ogenda oba ataddeyo Christmas n'ogenda. Togenda kuyigiriza mpisa nga gwe abakuli okumpi olemeddwa bakomaakuma ne babeera n'empisa. Okitegedde ekintu ekyo. There are multiple people be muwangaala nabo nga tebalina mpisa wadde. Nga bavodda abantu ne be mwali muliddeko nabo ku sowaani nabo. Naye nga tovangayo oko n'omugamba nti oba ne tugamba engeri gy'oli mu kuyigiriza empisa nti abo already b'oyinanga abantu abakwagala abakuwagira b'owangaala nabo nti bo wabatereeza dde empisa. Okitegeera. Woba owangaala na bibi kitegeeza n'ebibi bijja kukugoberera. Okitegedde? Yes. Luwi laiti Mwansibira Bwerere mwenna abamusiba. She's not the owner of the account. Ere yavuma omukyalo oyo ne business ye. Nze I played my part. Navayo ne clarifying ate ne mbagamba nti nalimbaddeko customer w'omukyalo oyo era ne mbagamba nti ebintu bye birungi ate nzize mbirya from 2023. Era we nafuna essimu yange nja kubibalaga nti from 2023 mbadde nkuzanga birthday yange nga ne cake zendya ku birthday yange nzigula mu business emu. And I'll show you proof. Nga mbitira ku Snapchat yange kuba yo teyeerabira. So there is no way wentandika kufuuka muntu mulalo nentandika olumba omuntu atanvumangako omuntu atali wa media omuntu atakomentinga waliwo omukyala nga gwe olabira ddala she's really innocent nga tolina nsonga lwaki ovaayo n'omuvuma. Okitegeera. Era naawe omuntu akosa account yange eyo your days are numbered. Nalabye account wagizizaayo wasooka n'ogijjayo ate n'omala n'ogizzaayo. Okitegeera. Mulekeraawo nabagamba mukolera ebintu mmanya g'abantu ne mubaleka in jeopardy mubalekedde ebizibu gwe n'oyinaayina and even after doing too much damage era ozeemu oli ku account osinikira okwebinnyo. Oli awo osinikira okwebinnyo. Abantu sekinoomu mukakkane bonja bakwatako mpolampola. Abantu sekinoomu if you want me to tackle like you want me to talk about this person nga ndi mu position eboogerako, just relax, I got you, okay? Yeah. Other than that, ebintu ebirala byenfunidde Luzira mugongo gunzita mugongo gunuma. I've been having back issues zeyongedde bweyongezi kubeera mbi. Yes, I'm having headache, mbadde seebaka bulungi, but I'm home eventually. Ebyo byonna bijja kubeera nga biwona. Then the other thing nga sinaba kweyongerayo
kutandika ku balooya bange. Muwala wange, you're getting traumatized. I don't know if there is any specialist. I think Daddy Kaylan posted about it, but people took it as a joke. And I also thought maybe it wasn't that serious. But my kid, she's very scared of each and every part of the house. Like waba kweba kasolo zuke yosa msanvu na asisimuka, and then she would want to sleep with someone, and then tasola kubera mu room nga talimu na muntu. On a serious note, so if there is any doctor oba specialist gwe muyinza oku recommending, you can just text me no ngamba Luwi Light onasobola yamba omwana in this and this and this. But she's not okay. She's okay, like she's lively, she's there, ayogera, what. But when it gets like sigamba mboba siba akaba oba chino, no. Tasiba nga akaba. Na ye, she's scared of being alone. I don't know if that makes sense. No kweba kata sola kweba kaye. Kero sobola musindika mbuliri bwe. Na azuka nga talaba weye basena ye in the beginning, and then nava mbuliri na anonyo omuntu ye no kweba kanaye. So my kid sister ya atero kwebaka kumacha. So kamulinda pako wane kasumagirirawo ku TV wali mulabira TV paka. Era wava ona azukanga alaba taliwo, but she's scared. Like totally scared. Anyway, but that is it. If you have anyone who can help my girl, please let me know. Okay? Yeah, just let me know. The second thing is about my lawyers. So people were criticizing my lawyers. I'm trying to make things straight and right. Temono na career zabantu. I had the best lawyers. I had around 3. Eya sembeo yabadde lawyer wakuna. Sategedde nangeri gye bakyusiza ba lawyer bange kunziza ku lawyer ya sembyeyo. But things happened abruptly. I had the best lawyers and they didn't have any bad intentions. I had the best lawyers and they didn't have any bad intention. Na yamateeka gabadde tegasobola kukola. Tewaba balimba, they were unprofessional, they weren't good at what they were doing. Na ye na mumujumanye no Uganda je tulimu newe basaba bail olunaku lwe nasoko yingira court. That is how quick they were. Ompulira basaba bail olunaku lwe nasoko yingira mu court, nasula ka police kechura ennaku 2. Ngendo okutuuka ku court olunaku olwasooka ng'already basaba bail. Naye baali tebasobola kugibawa kubanga mumanya amateeka ge Uganda galina favoritism. That is what I would say. We chiba techijja kola, chiba techijja kola. And by the way, if my family members told you, nali bajjango okunkyalira ne mbagamba temwonoona ssente, temugezaako kunoonya connections. Kuba waliwo buli muntu wabeera ne connections nga zigumidde weeziri, naye ate ne wabaawo akuyitirirako nga waliwo baatuuka okusukka. So woonoomala obudde ng'ogenda kwonoona ssente, oyagala kukakasa ogenda kumala omaze obaga malaka. That is the word they say. You understand? I don't know if I'm making sense. My lawyers did each and everything mumateka, but they couldn't do anything because they couldn't do anything. I don't know if it makes sense. Sagala kujeopardizing amateka to ate bazize eri kusaidia amateka bagambe lwaki wagambye kino, but hopefully I'm making sense. Sagala muntu ajagambe nti baloya be babadde tebasobola mujjayo kubanga baloya be bali so unprofessional. Baloya bange bakola kyonna ekisoboka ekiri mu mateeka era singa gali gakola Akoze. You understand? Yes. For starters, waliwo ebintu bye nino ba briefingamu. Nabadde ku musango nga omusango gwe banvunaana gwakolebwa ku Facebook account. So I'm giving you just like an example. Mwenna mukimanyi nti Facebook badge banning in Uganda. Facebook was banned and it is a crime to be using Facebook in Uganda. Kuzza musango kubeera ng'osangiddwa ne Facebook mu Uganda. Naye gwe weebuuze nti nabadde mu kooti ng'omusango ogumpa bwabirwa nagukolera ku Facebook. Okitegeera nti
byatuuka ne kweyo extent naye singa byali birina kukola nga byalina kukola nti neeyawaaba yandibadde mu kaduukulu kubanga yali mu nsobi okubeera ng'alina ne account ya Facebook. I don't know if I'm making sense. Era mu abagikozesa mukimanye nti Facebook yaggalwawo baagibani nga tokkirizibwa gwe ng'omunnayuganda kozesa ki Facebook. You're not allowed okukozesa Facebook mu Uganda. So singa byali bya mateeka nnyo byandigenze nga amateeka wegakola ki begagamba. Naye saagala mudde ku career z'abantu muzirinnyirire nga muyina abammwe be muyisaawo. My lawyers were audible enough. I was confident having them by my side. I was like, if the law could, my lawyers would be the perfect. Mubanonyerezeko, like, do your research. Do your research. Mwaba ulire ngeri je bali ba raising mu points zaabwe. How they were arguing in court, how they were raising their points mu court. Bali bamanyi kye bakola. Bali educated enough. Okitegeera. Bali audible enough. Na ye esaawe eyo lawyer newe wandibadde nga ava ggulu, newe bandi mutumizza kuva Europe, newe bandi mutumizza kuva USA, yandibadde talina kyakola ki? Kyakola. Mukitegedde. So temuzanyira ku career z'abantu. My lawyers were the best and they were doing each and everything ze kye nali mbagamba. Ekyokulala, engeri gye saasayinize non-disclosure, I'm going to talk about it. Okay? So, mwabadde bagamba nti Luwi like gumite teri muntu yayinza kweyagaliza kubeera mu kkomera. Like I've lost a lot. Gwo mwezi gwokka gwe sibaddewo because I was going to sign around 5 contracts with different companies. Hopefully bajja kuddamu bampe business inshallah ta'ala nga Allah akkiriza. 5 of them account yange tebaddeko. I couldn't make that money. I had plans of I had a lot of plans, but I couldn't fulfill any of them because I was away mu kkomera. Okitegeera teri muntu yeyagaliza kkomera. Naye ebintu bye baali bangamba okusayininga bo be baali bagamba balooya bange be balina okunkaka oba okunkakasa oba okunkonvinsinga osayininga. Teri lawyer ategeera ayinza gamba client we nti sayininga ebimu ku biwandiiko ku ngeri gye baali babiwandiise. Ebintu ebimu bye nagaana era bye navaayo sikoze kukkiriza musango gwa Facebook ogwo. Era lwaki ndowooza maybe complainant wange yaraawo okukita is because nali nagaana adamantly okukkiriza omusango gwe saakola. Bangamba kkiriza omusango ffe tubite. Nze ndi omukazi eyabugumizibwako. Ndi mukazi eyabugumizibwako. Nkugambye sazza musango kiringa gwe ayagala okunkaka to make yourself feel okay. Nti bannaye kati mukasa kkiriza nti omusango. Mba njagala omuntu yenna ali understanding antuuza ngambe lwaki okoze kino. Nkugambe bannaye essimu yange yiino. Obukakafu bwonna tugenda okebere neya baby daddy wange oba n'omuntu ali okumpi okebere olaba oba nina akakwate ku account eyo. Waliwo abaana babadde bagamba nti bakebedde simanya essimu mu forensics ng'ekwatagana n'ennamba ye. All that is a lie. All that is a lie. And the sole reason as to why, over one of the reasons as to why siina simu yange baali bagitwala mu forensics era nga results tezinnadda. Results tezinnadda. Okitegedde? Yes. So bambi balooya mulekeraawo bakubirira bageze ekimala bategeera ekyali kye baali balina okukola. Naye Allah watu we yasalawo nalina kumalayo mwezi era naye gwandibadde mwaka nandigumazeeyo. Temwandibaddewo kye bandikyusizza. Waliwo amateeka we gatuuka nga ndowooza tekasobola kuyamba sheikh. Okitegeera? Yensonga lwaki mwana abamu kuffe. Anyway. Uganda, you guys, Uganda. It's too sad. It's so sad. But nze nali mmanyi ekigenda maaso. I told my family members, stop stressing. Guno musango gunaaba gwakuggwa tegugenda kuggwa mwe mu ngeri gye mulowooza. Let us get the best lawyers in the whole world. Let us. Gujja kuggwa ng'eyagutaddeyo yasazeewo gugwe. And that was it. Period. Eyaguwaaba yasazeewo gugwe. Okitegeera?
yasimye gugwe. So since you've gotten the best lawyers or what waliwo ne ba best lawyers we batasobola kola because Allahu alam anna Uganda idiots naye nga savuddeyo ku bail emisango bagijjiddeyo ddala simanya abadde atambuza rumors ezo agamba Luwi Light bamugjeyo ku bail emisango teginnaggwa eyaguteekayo yasiimye n'agujjayo alhamdulillah gw'omusango gwavuddeyo gwawedde naye nze I had to clear the air banaye bagundi bange tebabadde na buzibu baloya bange babadde tebalina buzibu babadde very good at what they were doing ne wabawo situation emu nga ne wobo inani oli waba yakusinzeeko ku bakulu obo ina beera just kugumite nobeera ku Wallan bagita Wallan nobeera ku Wallan nolinda eyagukutaddemu ago ku gem that is what was supposed to gundi oba gundi. Sorry about that. And I know twogera bingi wanene on media we are frustrated, we twina ebintu byetuyitamu in life ebitatusanyusa, and then we end up talking about certain things nebinyiza abantu. So I agreed about the if part of it because you might not know you've hurt someone and they are truly hurt. So and if there is something that I said unknowingly or knowingly nechihatinga abantu abo, sorry about that. Okay, but when it comes to the Facebook part of it that mujemwakulembeza, I do not know nothing about the Facebook account. I have never and will never insult that woman because taina cheyankola era mbasonyiyelilla mbasonyiyelilla. I'm not going to drag it further. Oh, let me hate them. Oh, I have a grudge. Oh, now I feel bad now. Like people who are telling me, oh, open up the same business. Like I would never do such a thing. I'm not that petty. See that petty in a way. Oh, I'm holding a grudge. What? No. I'm not that type of a person. Since akugula wa business imbukati. Wama wana omuntu nga akusinga said. Ojagula wa kafumbiro ka business. Mwaba abeyogeza mweje emitwe munalya keki buli lunaku munalya keki buli lunaku era gula wa business era kati fetu just supporting that is not the way it happens, and I'm not petty in that way. Ntibana kati kanzi gulewo. If I say the cakes are sweet, they are sweet. Sigenda chichusa, she makes very nice cakes, very nice. Wallahi ladwim ndi muchisibo sina songarachi nimba. So kati chivudde munze nze sigenda supporting muntu aveyo nadda mu comment section nagamba panaye mbi teziwoma tezikola chinedda ziwoma nze nziriddeko emirundi mingi cake ziwoma. Omuntu asobola onyiga nagamba engeri kanakana je kaina aka confidence je kefula akatati abantu kalabika ke kali emabega wa Facebook page eyo. But for clarity, I am not the person behind that page. Sinza jirimo, and I'm not petty in such a way to hold grudges ntandiko nyigira abantu yanyiga because Facebook page yali kuba business yene bambi you got the wrong bampita batya wafuna omuntu omufu sinze na nyini account eyo kati mumbuze wandika werinnya ombuze n'ekibuuzo kyengwako kyonna kyengendo soma ate tubeere nga tubogerako mpola abantu bamwe. Ebyo biwedde. Hopefully you've gotten the clarity you wanted. Okay, let me first thank Tata Bolienge. Like I always tell you, nza sizala mbusajja sajja oba saazala mukasajja sajja nazala musajja. Je nabagamba type nze, by the way, me and Dada Bolienge, like abeera we mbeera wange, akola bibye nkola byange, but he comes in for me and my daughter. Era nabagamba sazaala mu busajja sajja gwayinza okubata kunyumidde simanya mumpi simanya akola banaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hopefully